Banga very undecisive in the relationships. Ngobera n'omuntu n'omwagala n'akwagala n'omutwala for granted. Line Pastor Bugembe nga twabasuubiza musumba nsanyisa okulaba. Welcome to Worship House. Yeah, this is home away from this home. This is home away from home for you guys. Welcome. What do you think? I like. Tubazimbye church yawe. Nchuka z'amaanyi. Ogizimbye. Katonda. Katonda agizimbye. Anti ye bw'atazimba. Tasha n'abakwatira kw'ebirungi. Lagako bantu era be baweereza ssente. Butere. Ne tuzimba church. Wasn't a concert, it's part of. It is part of it. Tukozeseza concert. Olaba nga tumaliriza. Part of it. Ogiraba eggwaddi. Church. Church tugiteekako deadline. Okola bukozi. Badde manyo ina kugamba nti by 2026 nenju mwensula teggwanga. Olioga sikazi wetu tunateka bagono. Okuzimba. Wow. Kasita wetekako deadline. Oba wedde. One of the things we are here to celebrate is oinekintu kyewatandika ekya Celebrity Sunday. Yes, please. Yes, please. Jukira badde ndaba balazaawo ka clip nga nange nkyalimu nga nkyalina enviiri zange nazitintinga. It's been a while. Walina enviiri entinting. Nalina enviiri entinting. Ngoba serebu bukutta. Ngoba serebu. Nga nfaananira ddala ekyo kye wategeka Celebrity Sunday. So ne tujjanga tujoga. What happened to it? Celebrity Sunday. Era ndoza kozze tunatandika okuddamu girowooza nnyo kuba bagimbuuza nnyo. Naye ekisooka bakamiliyoni bonna. Naye abantu bw'olaba ka vidiyo ako nga twali bubi nnyo. Twali bubi ndaba pasita wenna wali nga musokoolemu ebyenda. Tonakola nabyo. Mubiri six pack sina. Ninako six pack era sina nyinako emu. So obadde ogamba you're planning to revive it? Yeah, ekisooka lumu nasanga Hajat yakola ku Bukedde. Oba akyali. Hajat yavaayo I think. Hajat sijja mwerabira. Yali mukyala mugezi nnyo era Abaganda baga nti kutiya teyimirira omutali kintu. Nasanga Hajat nga ebiseera ebyo Bukedde nga yamaanyi nnyo nga bagenda Namboole mu train ojjukira. Yes. Nga buli omu gy'alaba era yamaanyi nengamba nga yakatandika. Kati nesanga Hajat nemuga Hajat congratulations. TV yammwe yeri wonna agataliko nfuufu biki. Hajat naga naye ate nze siri musanyufu. Nembuuza lwaki. Nagamba ekuze mangu okusinga be twagibala. Ekintu bwe kikula amangu nnyo okusinga bwe wakibala kikutawaanyamu. Eyina okukula ki? Mpola. Naye kati ogenda maliza nga oyina budget z'olina ogira tokyetegekedde. Nengamba Hajat. Kati ekintu ekyo nenkiwulira. Kati Celebrity Sunday eno yabanga nga etambula nnyo kisobola nebaza Mukama olwa IDA. Ng'ogende London nolabanga abantu bagiraba. N'ogende mu America bagiraba. Olinagana badde South Africa. Kati ng'etuddusa ku speed. Ffe ngaffe obanga nze team leader wa Worship House. Gye sandyagadde. Church eri miti. Kati nze ntya nnyo omuntu okutuuka gy'osula oba gy'obeera nagasookoleka. Wano wabeera nga Celebrity Sunday. Ng'emiti nabbubi oba okitegeera emiti egimu enkuyege zigiridde. Then tewali na toilets. Oba okitegeera bathrooms. Ngamba nnyo natandika ekintu bakita Younger Pastors Fellowship. Just the younger pastors come and pray together. Naye nengamba nti fubanga nnyo okubanga abasabira bamwe tebagamba mweno mwandigenze mu bathroom nga bikyali eza church temujja zisobola. Asa batandika ebyo kitegeeza you are not doing a good job. You're not ready enough. Kati nengamba naye omanye amagezi kyeki. Nensoma olunyiriri Yesu yatwala abasajja ku lusozi okusaba. Ne banyumirwa nnyo. Ne bagamba tuzimbe ensiisira tubeere eddala wano. Yesu abonabogere bafumbo balina n'abaana naye banyumiddwa moment. Nti baagala bagibeerereko ki forever. Nengamba no abantu bajja kuva ebule n'ebweya bajje balambulenga ku Worship House. Ba celebrities bwe bajjanga okusaba.
nga tusekerera ennyo nga twalina toilets ebiseera ebyo tolina woopaakinga kyaki eri miti naye nga no katusooke tugistopinge tubeere nga tusooke tuzimbe then tujja kuddamu omulundi guki. You know, it seemed a simple event yet a life-changing event. Musumba, chemanyi demand eno teva wange nzekka. There are people telling you this. Artists go through a lot. They are depressed. They are struggling. And for some reason they found comfort here. Don't you think they miss that home? They miss First of all, it is still going on because every Sunday you will see a celebrity oyster in church. That's why you've maintained it like that. It's every Sunday someone. Yeah, we don't invite. Twalekera ogamba mbu gwe jangu gwe tojja. Naye twaggulawo nti everyone is welcome. Era muno mulimu ba celebrities abasabira ddala. Abasabira ddala nga takyajja n'ebyo byaku mulimu abajja ne batubuuzaako nyina concert munsabire biki. So we left a little window. Naye we will repeat it. Ekisooka politics naye yafuuka mungi nnyo nga ba celebrities bimeka bibiri eno bano ba people power bano ba NRM bali ba independent kati ng'omulira ate mungi become the victim he ngabalwa kwegamba gwofuna akazito wano kati noba ningamba akatusooke tuposingemu so that abai NRM n'abaki abanupu n'aba parties endala kwegamba nga njagala omuliro gusooke gukakkaneko kubanga buli omu kyalwanira akiriko kati oli ajja kujja n'oli ajje ate oba oli abafuna obutakkaane. It's okay. I'm sure politics calls for that level of security. Naddala mu nyumba ya Katonda. Jukira Bobby yangamba nti nawe kati mbayitira mu ne bebe cool. Kubanga manyi ebiseera nga balina lwaki ojja kasepiki kange simanyi it's my life simanyi olinze ndi mazima wanvu biki Mr. Katala nga beevuma mu nnyimba naye nengenda nga ntidde nengamba bannaye Bobby nangamba mwemba temusobola sinkana mu church mweza sinkana wa enyumba ya Katonda kati ngenda bebe nanga yeah it's church tugende mu church. So they came but on different intervals. Kubanga jukira baba bona jana agenda omu yajja n'afuluma there no mulala najja. It's okay they chose to do it like that because bo basobola okubeera okay but the fans bayinza n'okweyuza nabo jukira we bakolera bataawo ya music kati nga bafani bo ate bo tobanyumiza nti bano abakulu tebalina nnyo tabbo kati. So when you started it, what was your primary vision with it? Era have you realized it? Nabeera nnyo n'aba celebrities off stage nga teri off stage awana stand teri celebrity yanzira zaako maaso naga nti omanyi sitaani amuyambye nnyo saamulaba ng'abantu bandaga ebyama ng'oli akugamba nze manyi okusiiba oli ng'agamba nze ne mama wange twasabanga kankoye example gundi yali ebiseera byo Spice yali yazze naye kati kankunyumiza just nga banangamba nti yanyumiza nanga nti singa akulaga akayumba ke basulangamu ye ne maama we ng'akolaga taba kuba Katonda ani kenzo yanyumizanga nti bo bagendanga taata we yali asikali nga abawa ku mmere efiseewo mbukati naye nga bajja bwe bati bamulengerera eri munga bwakola bwati kitegeeza abafuniddeyo emmere bwakola bwati nti lunaku lufu Katonda naye wakuza ebbali ng'akulaga literally nga bwe ŋŋenda abantu bakyabajjukizanga Katonda oba okitegeera oba kyaki kakati ani yali Bobby eyandaga tatuye nga eriko Zabbuli 23 yali kamiliyoni yaŋŋamba nti ye bwe yali omuto yalwala nnyo kumpi nga tatambula maama we n'amutwala nga mu crusade ya Osborne ennaku nnyingi ne bava ne badda wali ng'ate buli bamutuukako bakomaawo mulindeko nga maama amuweese yawonera mu crusade ya Osborne yali gravity yaŋŋamba nti
abaana bange njagala mbaleeteko wano mu Sunday school kubanga maama yatutwala mu Sunday school ne tuyiga ebigambo tobbanga toyendanga towayirizanga tokola ki nagamba olaba ffe yangamba gravito yanga tanywa yaga ndabika nga anywa enjaga yangamba naye tanywa njaga yaga just fujjo ndyambala ngende nyimbe naye nga nyina byesikozesa olwa Sunday school kati nsobola okugenda mu maaso ngende kwani ngende ku Geoffrey Rutaya ngende ku Papa Misa Kisemakula people have so as these stories that ezakutrigger stories nenga naye ensinga tekimanyi kamba tusembereze ate naye abantu babeereyo nga they want to come to church but they are shy actually mchu wakola wagula naline nina Rose nangamba actually this is what celebrities say you made it feel okay to be in church nebobwa oli muriyaye nyobo oli murasta abantu aba baserebo balinga bafiringa shy andi kakati nze ndowooza ebintu biringa nga bisatu ekisooka Yesu waliwo ekintu kye batusomesa bakita the Great Commission Great Commission yeyo Yesu ngonagamba okuyita bw'olokoka n'okyuka akuwo alina kyakutuma akutikula endwadde zo n'akutikula emigugu gyo naye takugamba genda nga woba mikono akuwaayo akagugu akatono akutikula gino eminene egigagala okutta n'okuziika n'akuwa akagugu akatakola ki beoba abayimirira ku kkubo beoba nakoze TV beoba nakoze crusade beoba natandisa orphanage bugugu bwa Katonda bwatikka abantu kakati Yesu yatugamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri akkiriza n'abatizibwa alirokolebwa agaana gumaze omusinga kakati bwe twali eyo Kenya nga tusoma ne batusomesa Great Commission Matayo 28 Matthew 28 kati netandika ogamba naye kakati bw'aba Yesu ddala yatutuma yagamba tugende tuvube ebyennyanja avuba ebyennyanja naye ate yagamba Petero nti njagala ovuba abantu kati olina okumanya ebyennyanja by'abantu biriwa biri mu bbaala biri mu ssabo biri mu loogi ebyennyanja biri eyo mu biduula kakati gwe alina okunoonya ebyennyanja biri mu butale nze bwe nti bwe nakitegeera ekyokubiri buli muntu eyawaananga Katonda ng'amuwaanira eno manju mu matu gange ng'oyagala amuleete ku front line amuleete ku main stage abakwegomba fena tukuze tulina ba celebrities betwegomba abakwegomba omanyi Dr. Kwefta yansomesa nti you can't be a good celebrity unless you were once a good fan kati abakwegomba bo balowooza ogenda mu masabo tobalaze nti Katonda ate gwe bodde eno ebbali n'oganze Katonda kwe natandika nengandikoga nti saabayita kirindi nabayita individual kabere Mama Fina talking about her Mama Fina it is so strange seeing her in church nereera abantu bangi babeera abasumba bangi kyabanyiiza naye nze Bible nze ngitegeera bwange bw'oba ojjukira mu Easter olukyandiko ekyo basoma ennyo mu mazuukira abakatoliki bakisoma abaprotestanti bakisoma abangirikani bakisoma kigamba nti ne bagamba awo Piraato n'akizuula nti naye omusajja ono gwe mwagala bakomererwe nga akomererwe nga talina musango bakola research ne search ne every intelligence needed ne bagamba omusajja talina musango mumuwaayiriza ne bagamba nti akomererwe Piraato n'agamba kale omusaayi gwe teguli kunze kati n'agamba nkola yaffe nkola y'Abayudaaya buli ki Passover ng'eyitako tutaayo omusibe ki omu then ne tuyingiza omulala abantu ne bagamba tuteere balaba eyali omutemu tuteere balaba kati tukuze tulaba firimu tuteere balaba era mu firimu balaba yali omutemu kondo yali koni w'ebiro ebyo Sodo w'emyaka balabanga ensi yonna emanyi yali ku ki TV tuli ku ki BBS bamulaba ku telefayina balaba nga sinerabira Katikkiro yakkiriza agenda kubeerayo ku Serena nga 8 mugenyi wange era ne Kabaka munyozereze nkyapa matikira ge Kabaka ayisa abasajja okulike emyaka emirala mingi Bayibuli egamba mu Zabbuli 9:10
nti oli sukka n'ekinaana oli wangaala n'oyisa n'emyaka 8 ogundegunde wangaale ayisa abasajja emyaka mingi egy'okufuga Obuganda n'okutukulembera awangaala ayisa abasajja ne n'abagereka agerekera Obuganda kakati batuteera balaba kati mu firimu tukuze tulaba nga balaba akola abateebwa nga Yesu gwe bagambye talina musango ayingira kati beeyisiŋŋanya bati omutemu n'atalina musango kati balaba later on nga njize nfuuse pastor ntandika okubuuza balaba yaani balaba yali mutemu balaba he was the biggest sinner of the land nga buli omu yagumusalira obutemu bwe yali akoze bamukwate bamutte naye abantu beewuunyisa bakyawa Yesu atabatira muntu yenna yabawonyeza abantu eyabazuukiriza abafu baabwe eyabawonya ebikulukuto eyabagamba mwenenye kubanga tebaagala bigambo byakwenenya atalina musango n'ayingira alina omusango n'afuluma n'addayo wa mukyala we nga gwe twali twakuta munnange tumanyi wagenda n'addamu n'alaba ku baana be balaba ate gwe kuba ayagala nnyo Yesu kubanga yagenda mu kifo kye oba okitegeera kati the biggest sinner Katonda gwasinga gwe tugamba oba famous sinner kuba fena tuli not famous sinners, we are all private sinners twonoonayo nkukutu kisaa kye kitusaasire naye waliwo abalabise muki mu lujjudde nga bwekugamba nti maama fiina yakulira abasamize oba okitegeera kati oyo ali public kitegeeza Yesu bwajja asobola okugenda mu kifo kye oba gye n'afuluma naye bw'ofuluma nga Yesu gwe yageze oba toliva ku Yesu kati Baraba was the biggest sinner. So in other words, Mama Fina's presence in church, it's precisely what God wants. Me, I was trying to tell people nti neono gwe mulabanga omusamize Katonda gwe mumanyi Yesu amwagala naye yamufiirira ye balaba ate nga gwasinga n'okwetaaga kubanga teteyajjirira abatuukirivu oyo gw'olaba nti ye mwonoonyi gwayagalira ddala. Okay, so that is, we are having a recap of the Celebrity Sunday. 20 years twanoonyezaamu ku bimu remarkable memories in your journey. You are very creative. And I thought never such man into Dexter is one of the best journalists we have. Wow. Mpuliranga olinganga anisanga hero. Thank you. The heroes that people don't sing so much, yet they are very heroic. Mpuliranga awo Katonda ye yabikola olw'ensonga zo. Manyi juzi nagamba abantu oli ajja natunda kyaki yaffe naga nti naye nabalabanga mutandika naye mutuuse newa nemuga waayi oli bwakola emmotoka yagiwa ne speed yagiwa ne engine oba kitegeera tujja kugenda tutunulire watoto twegombe miracle center birungi obyegoma naye ye Katonda yamanyi lwaki akuwadde speed yeyo lwaki n'oli amuwadde eri lwaki Douglas Lwanga amuwadde eri lwaki Kim amuwadde eri lwaki gundi amuwadde eri ye gwe wummulira mu Kristo. But for me you are benalabye wali ku body yange nti an interview with Dexter, I was like wow, this is nice. Wow, thank you. Very so, nice. Omusumba nga tumaliriza. So this service, because it was, so are you proud or do you have a testimony about it? Of course. Ebyomwoyo ebimu tulibiraba mu ggulu kubanga nalabako pastor munga agamba tebukyanga obabuulira ani yakyuse ababeera banyiiga naye nenjagala mugambe nti gwe bw'olima omulimi bw'atwala ensigo mu ttaka n'azifukirira ate yazimeza yaba akoze ogugwe kati bukyanga obuwira wa celebrity ani avuddeyo nali njalambuze pastor oyo kati mukika ewammwe oli pastor bwe mukuŋŋaana nga waliyo embaga oba olumbe basenga abo bonna abalogo bakoja abo abatamiivu bonna balooka kuba gwe pastor gy'oli obuulire you keep praying and hoping. Bible egamba nti nasimba Apollos yasimba ensigo Paulo n'afukirira Mukama ye yameza ebintu ebimu bya Katonda. Ngamba abantu abaga nti Katonda taliyo mbabuze ebibuzo bye babina oba bitaano. Ekisooka bw'ogenda mu saaluuni ne bakusala tukusala ekintu zimaleeko bwe zitadda okitegeera naye Katonda yabeera ki
yazimeza enjala nazikomyawo enjala bwebisaanisa dda byangunye ebiragana Katonda gyali ozimba akayumba nga kano eno kantini ya Wash House restaurant era olina ogikookera ebigiwanirira otherwise kajjagu kava wano nawali kati eggulu eri kavalinga eggulu erina mpagi biraga obukulu bwa Katonda ani agamba ennyanja nti koma wano tosukka ani agamba olusozi gobeera n'ekibira beera oba okitegeera kwegamba osobola ogenda muleeba ne bweba mugagga asinga teri ne bwogenda ku the best hospital osobola genda mulago oba Mmengo oba Nakasero oba wali kwayi Kikene bagaba bannaye nze ni mugagga omukyalo yagenda kuzaala mu making sure ye n'omukyala wange bavaayo omwana mbawadde wane miliyoni 3 era omusawo the best doctor will say ekyo si kyaffe kya Katonda fe tugenda kubeerayo muleeba tugenda muyambako naye azaalisa omutuufu ye Katonda kati ne celebrities oba obuulira enjiri siba celebrity bokka gwesiga ensigo zifukirire Katonda yazimeza ffe tetumanyi gwokoze ogugwo kale pastor show yengedde kiki what is special about this show ekisookera ddala kwebaza nataddewo sendala nagitaddewo yesterday eyokubiri people have been complaining Serena ntono abantu 1500 tebo waliwo yabadde yagala tebo nakubidde Diana nga twagala booking at tebo nabatanzi nakanti manti Jackson nga tebo ziweddewo tebo zaweddewo ngamba Katonda mwebaza kati kwe kuteeka wano endongo ku Sunday ku church nga munana tuli ku Serena Saturday tubumulemu Sunday mu lujja lwa church era leero nazze nga njagala njogere ku ya Sunday so bagenda sasula meka twala ebiri ate bwasasula ku momope okutandika n'olwokuna luno yo sasula mu kitundu 20 years old son Bugembe so the earlier the better then nemitwala emeka 5 mu lujja lwa church mbakoola mu nsi yonna kuba Serena yo yajjudde Mukama Katonda yeebazibwe nnyo kyangu kwogera naye lubadde lusozi kale ate nnyina abantu bange era bangambye ekintu nenewunya nnyo nga 35 tables baziguze no we are paid and we have to pay back the money. People have already cleared them. No, the tables were full, but people kept sending their money. So a deficit, residue, balance. What? 35 tables. 35 tables. My God. Serena. Then netugenda ku Serena bamu tuteeke mu lujja biri awo naye it's okay. Wali otandika nga tumaliriza people waliwo debate I remember muri mu katuuti akensi you're doing music on the pulpit mu mabala. What do you have to say about that? It's okay. I am a pastor. I would be 100% against omulokole okugenda ku kituutu kiri mubaala kubanga oba ojjalagirira abantu baki bangi kyolaba amabaala agasinga gengenzeemu okuyimba sibeera announced nti abalokole bagende bajjula eri abaana ba Mukama mbalekeyo Mukama abajja bambuuza oli agenze nali sigendanga mubaala naye baakulanga nenkola ki so the pastors have got a point however ate I have a calling to go there. Yes. Kati the idea has to be how. Oba kitegeera bwe nali omutonga ngamba lwaki mutugana biki nyina nakayimba siwa mwemweka ne mubaala nabo waabwe Yesu siwa mwemweka n'abayaye nabo waabwe Yesu siwa bayonjoboka n'abaddugala nabo waabwe. I want to leave that song on record. Enyimba ezimu zempandiise njagala omanyi bw'okula Kamiliyoni yaŋŋamba nti olwo nyimba zotayimba kuba ojja kuba otudde ku TV muwala wakubuuza eddadi wali oyimba kyekyo wali oyambadde kyekyo kakati bwe ngenze nkula kati nyina enyimba zempandika nga nzirowoozezaako nnyo okugeza Katonda yabadde mwene ensonga abaana bakawandiika wano nenkakyusa nentekamu chorus bajeefuba njagala bamanyi nti ba Jean Peace ba preacher man naye nakawulira nga this song nenkakyusaamu katono
kakati nyimba nga Katonda wabana kwakola njagala nyimba nga walitawo emyaka 10 Moze radio kiyangamba Moze yagamba njagala nyimba nga bwogenda mu studio noga nafunya idea yange nga baga ayo radio yajimba danawe naga kati pasta ngenda kuimba kubikola bwato yangamba ngole mwana yali genius yanga kati ngenda kuimba kubikola natandika gamba simanyi gusinga love yebikola nga sabimbya bikola namana kati nchange nakuimba kulesu nga byabayogere kati ntandika okuyimba nyimba ennaku ezo nga tina ye Katonda wabana kwakola baserebu bako n'abasinga bali banaku abanene bako n'abasinga bali banaku bava ku bugaali ne bavuga bima ng'ogyeko navi abalala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku owulire nyimba ezo nga njagala wabawesewo emyaka 10 people refer to that n'omuntu owedda bwenzija nti ngenda nembuuza biriba bitya ezo nyimba ani ayinza otula olunyimba ezimu nga Katonda yabadde mwene ensonga nga wanaaza lwaki otya mu kyaki nebyewunyiseeyo naye sebo ne boolaba bayimba mu kyaki baali babbi baali bayaye Yesu n'abanaaza wanaaza enyimba nga bibuzaabuza enyimba nga wandibadde mufuusi enyimba nga ayi Katonda wange I need a miracle kubanga waliwo abantu bamu nga you need a miracle nga litwala okuvaawo n'ekiddako ujjo nga Katonda yakoze yatemye ekkubo mu nnyanja enyimba nyina binabandise ennaku ezo baluyita amavivi tegalimba waliwo kwegamba kujjukiza abantu kati nyina lwe nawandikira abaana naku mpandikira abaana nyina gwe nawandikira Kalo Komeza bonabo kafunye kagamba Kampala jagonda akoze yakamuwandikira yayimba kalimba mulalu kalwalo ke twawandika ne Streams of Life Katonda teri ali kwenkana wadde nga twepanga tetukutuuka mulimu ebitundu ebyo bigamba nti gwegwaka ebimera bimere gwegwaka nebikala weekuumira amagezi ssebo gwate buli kiramu kifa nti omusana gwegwaka ebimera bimere era gwekukola ki gwegwaka bikusobola okukola ki okukala kati nawandisa akayimba ako nako kagamba nti Yesu si wamwe mweka n'abaddugala nabo waawe just kabeereyo ku record sinakata then nawandikidde Damasco kayimba ko nina mukwano gwange ankubira nnyo abeera mbuuza how are you okay naye nga how are you yowulira eri genuine nnyo ayagala kumanya kakati nensoma okyandikibwa mu Bible oli yabuuza munne are you fine baali bakadde babiri nga bazadde omwana leeti mukama yamubawa naye nga bakadde ate omwana naafa kati omukyala n'akwata omwana amudduse ewa nabbi amusabire naye baba badduka bagenda omukadde taata kwa yali omukulu nannyo yandibaninga mu 90s ono nga alinga mu 70s nambuuza ng'opapuula gawa ku makya gano are you fine mu ttuntu lino omukyala omukadde omukyala nagaha kati ono ye mukadde omwana yewe obukadde mugambe nti afudde njafiirwa bameka namugamba I'm fine we are very okay teyamubikira nako nagenda nebasaba akana nekagaana ozukira nebasaba nabbi natukana okakugira bwatu ngaakebaseko ngaakasabira kana nekadde engulu lwagamba taata nti wetwayise wano otulabye nti yadde afudde naye era nkibuulira nnyo enjiri nga topapanga nnyo kubika topapanga nnyo gamba okusinziira ku mbeera eriwo nze nseeganye oba kitegeera byonna mbikoze biganye nze munkole kyemwagala nolaba gurupu y'abayayi noga banjoininga eyo nolaba eyababbi noga banfuke mubbi atopapanga kola ki kati wena gyakayimba ako how are you dear I'm very well are you okay I'm very well and everyone sings it kati waliwo nyimba ezimu zempandiise nga
omwoyo we ali wano kati uyo ayitamu eyo nefuka anthem mukwano gwange musumbu oyo naye mpuzi wa bodo yambulira enjiri is my guy who rides me bambi ayaganya oluyimba olwo nsanyuse so njagadde okuyitiramu obuyitiza olabe nti kati owandiika omaze okulowooza ennyo n'okusaba ennyo hopefully ensi tugirekera tumaliriza. Wow, it's been a very big conversation. Yes. Levikson yafunye omukyala yamuproposing it yakusoose si yasoose okunsookayo Gloria yansookayo ate ebyo bemumanyi ekyokunsookayo nakimanyiira kati nze olaba Levi yafunye omukyala. First of all muyozeeyoze oba muweyo. Congratulations Levi and my sister Desire. Congrats. What do you have to say as a pastor? Because social media, you've seen what has happened. No, I've not seen. You've not seen it? Nze nno obwongo bwange mbuziika nnyo katolengera nabadde wamu namawulire naŋŋamba kati abagole bajja ku Serena kati nendowooza nti bambuuza bya Dr. Jan ninga nedda Dr. Jan simanyi oba najjo tetugambe ebyo tugamba Levikson oh God nga sinnakiraba nako kati oli bwandaba ku TV ayinza ogamba naye abantu beekoza so Levikson naye mbeera nnyo obwongo mbuziika nnyo mu njiri kati ngenda ku social media kitono oba omwana nga ngambye naye nakirabye ne mu congratulate yafunye Desire, you know her story kati gobadde mu ndongo yafa otulabye, you know she has had a history but God transformed her wabadde factor ya age. Okay, people of course you kati know ku social media it's they are talking it so come yafunye omukyala extra mukuru ku ye omukyala ina not a good so as a pastor and but God turns water into wine. He still does that. No one who has a family of marriage. You are sure and singa was some single to the marriage will be okay. When I guarantee to singa was any atalina past. We are all struggling with something. I don't think that's an issue. Of course, people have a right to debate because they love both of them probably. Kati nze ng'omuntu ndowooza nti if you really if they really love each other, people fall in love in mysterious ways. You know that song, people fall in love in mysterious ways. So if I don't think there is a guarantee nti omuto the marriage will be taken. Nti oba omukulu nga bagamba sinza kuwasa mugundi, sinza kuwasa wa tribe bwet, sinza kuwasa was the will of God. So baba nga bali mu kwagala kwa Katonda, the will of God will win. I think they should at also the bit with media kiyitawo tekiri nti kyawandiikibwa kyandikibwa yayenda lulimi leero tumusomako naye kijja kuyita and I'm sure they are and actually that fire can cause them to love each other more. Yeah, even more. Sometimes you have to turn pain into power. 20 years, I thought in the 20 years, one of the celebrations in the 20 years, Pastor Bugembe. 20 years, myaka abiri, Pastor na yafunyeyo omukyala. Ajja kufuna myaka abiri ate yafudde noyambala akasaati kajero kati oyambala obuswazi simanyi nako obuswazi obuliko ajja kufuna buli omu akola ebibye Levikson awase Gwabi Gloria naye awase oba tulina luno kati bano bato bange babalagawa naye baŋŋamba wafuna ate mbagejja si ye mukyala ejja kutuuka ate teetuuke ne bwebuzabuza oddamu omala n'okkiriza nti kigaanye sabira ne mugenda myaka emirala oyinza otuuka okukyalira omwana wo ku ssomero nomuga jjajja awazze terawe taata waabwe. But seriously, what is holding you back in that section? Nabanga very undecisive in the relationships. Ngobeera n'omuntu n'omwagala n'akwagala n'omutwala for granted. N'akubuuza what's the plan? Who am I? We are good friends. All those childish things. Kati ne bukya kumakya omulala n'amutwala.
n'ogw'eddalu. Nosooka oteekawo pause. No, n'ogw'eddalu n'oba depressed. Naye nga yali wangu. Nga talaba kyo toli serious. Era ennaku zino nyamba nnyo abavubuka wano ku church. Mbagamba nnyo, if you love her, marry her. Because don't be like me, I made a mistake. So bangi nnyo abakuyitako nga tosalawo. Ng'omuntu omwagalira ddala naye ne bamutwala nga tosalawo kubanga ye omuwala bw'atuuka time efumbirwa bw'afuna ddala asazeewo talinda nnyo gwate. So it was my biggest kubanga ng'obeera no mu kuzimba n'obeera mu 22 tosalawo ate bamutwala ate okuwona nakwo ssebo si kwangu. So no omutima ne gukuluma n'obeera eyo. Bana ennaku z'omwezi 8 tuli ku kampiteko abantu ku kyaki abayite buli abantu ababeere Munyonyo Gangu Masajja Buziga Munyonyo tubeere Busaabala primary school buli lwakusatu twatandikawo okusaba tukuyita prayer wave tutuulawo mu Sako Busaabala primary school va ku Kazi Resort Beach ng'agenda ku One Love Beach awo ku kkubo kwennyini essomero eryo baatuwa omukisa saawa emu paka nya kitundu ez'ekiro buli lwakusatu. Waliwo ennaalya 5 buli lwakutaano saawa emu paka saawa nya kitundu ez'olweggulo. Tubeera Kyambogo primary school sinaalya Kiwatule Shell Ntinda Kiwatule Shell oba naalya dda wano Kiwatule Shell emmanju awo si eri Kyambogo eri munda mu ssomero wakambukako ng'emmanju wa faamu ya Kabaka naye Kiwatule Shell gy'oba okwata emmanju waayo wetubeera buli Friday 7 kati yensonga kitugita prayer wave Busaabala primary school every Wednesday after work to 10:30 Nansana the worship house every Thursday 7 to 10:30 Kiwatule Ntinda Kyambogo primary school every Friday then Nansana ku Sunday running 4 services 8 o'clock 10 12 and 2. Wow. Kale kakati pastor ndoze ensonga zezo katweteketeeke tuwaddeyo Sunday nga 10 abanafika ku Serena. Yes. Towetaka na kufika ne bonyumirwe nnyo ku Serena. Waliwo lyampereza WhatsApp naganze zombi mwendi. Zombi mpacho mmanya wawoza otajja kuba ku Serena obudde tosobola mala music. Sunday ya mtawana kubebere beat freestyle. Kale. So okay so Celebrity Sunday tujja jiddamu maasawo kintu ekyatukuŋŋaanyanga ne kituyigiriza okusaba nekiraga aba fans ne ba followers nti omuntu ne celebu goti alina Katonda so tukisuubira okukiddamu tujja jiddamu so kale tusabireko Musumba kale ayi Mukama katusabeko buli omu wooli ayi Mukama tusabira abantu baganda bange bakulu bange bamaama bange batata bange obulungi bwa Katonda bubeere ku mmwe kono gwa Katonda gubeere ku mmwe Katonda abakuume abanjagalire abambeerere mulungi sabira abalwadde abawonye abasibe abaweekisa era abasumulule abalwadde abasumulule nsabira abatalina mukisa Mukama agubawe nsabira abantu ng'ekkubo lya kyaki lyakubula ery'omusabo olimanyi ery'omubbaala olimanyi ery'omulooji olimanyi ne bozibiriza otuuka n'erya kyaki lyabula kubanga funda nabeera abatono nsaba Mukama akwate ku maaso oddemu olirabe sabira omuntu ng'omwaka guzibuwadde Mukama atandika ogugonza ne byonna mbisabye nga negayira naawe ayabula oddemu olabe Kristo Yesu oddeyo mu kyaki olokoke oyagale Katonda sabira omuntu ng'okaaba nnyo n'amaziga mangi Katonda agakaze nga bwe yakaza agange sabidde abalwadde mwenna abali malwaliro n'abali ewaka Mukama abawonye sabira abafiiriddwa mwenna kyoyitamu ofiiriddwa omuntu ofiiriddwa sente ofiiriddwa opportunity Katonda omwesigwa akugumye kubanga ye Katonda yekka ayinza okukubeerera mu biro ebyokulaba ennaku era bw'omukkiriza ebiro ebyokuseka biridda kono gwa Mukama gubakuume mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.